First of all, Eddie Chicken ye muntu nga ekamwocha buli omwa chimanyi. He loves BBS Telefina. Ye muntu nga bwotule wakayete ambassador wa Telefina wali ekamwocha. Ntine bwotule okulya enkoko TV gyosanga kebera BBS nga lwaki tetumuwagira. Naisawo nendi ku nkoko, enkoko n'empomera n'engamba ya Rabbi kamwocha people mulina Eddie. Mwafuna Eddie bambi ata we bali kwagala Telefina. It's good, he's a good guy, enkoko chikiria. Era baninda oluva ku show nga mpitawo. There you go. We are almost coming to the climax of the show. Let's talk about you, Biella. Nchonako lwalero meetings were done. Munti raising voices abantu bazze bachi raising buzz. Nti eno badde ntegeka eyokuba nti bagezaako bawunga aba UBL na basobola okuyambako ba government. Si government basobola okuyambako engeri gye balina okutegeka amabala ne restaurants. Actually the government came up ne bagamba nti the worry is, the fear is with banata mabala abantu bali sensitized. Yes. So UBL yo nevayo etegeke gena kube batambula basomesa abantu nti kino to can do this bona bana bera ku line emu bade wa minister mugambe katufena tutegeera chechimu mutute era ba meetings of course ne bogera ku mabala mu Kampala ne bananyini mabala abenjawulo tubalabyewo ndoza ne munnaffe waliwe bali bampadde akalimu nga corona tetandika mulabyewo wakati totez manager so ku managing this bana imulabye so katwalage mumanyi how soon are the bars gonna get open? Atenga ne mukono bagambye nabo babalindidde bajja baba batuuka ko nolwekyo katulabe bannanyini mabala ne restaurants engeri gye kitamuddemu olwaleero. Just to add to that, Mr. Sim, is the fact that it's private information, but it is our role and responsibility to encourage the bars to. Nze Jackie tahakanizibwa olwaleero tuli wano tulina ne bannaffe aba Bar Owners Association kale abantu baffe abatubezaawo mu bifo byaffe eyo gye tutandikira abamu bye bayita amabaara tuzze okubeera nga tuyambako abantu baffe bano ba Bar Owners okubeera nga tubakwatirako kubanga COVID alina engeri gy'atukosezaamu nnyo naye ate ne bano bannaffe ab'amabaara abakosezza nnyo tuzze tuyambeko amabaara okubeera nga tubafunira ebintu ebikozesebwa nga sanitizers nga amameeza nga entebe kwegamba ebintu bye banaakozesa nga amabaala bagaguddewo mu butongole twagala bagende okutugulawo ng'abantu baffe balinawo ebikozesebwa kubanga kati bamaze omwaka mulamba nga amabaala masibe era tukubiriza abantu okuvaayo okwewandiisa okubeera nga baganyulwa mu nteekateeka eno era twagala abantu bagende ku mutimbagano gwaffe bakebere ku raising the bar program balabe waliwo form gye bajja okujjuzaamu balyoke applying then bafune obuyambi buno. Tugezaako okulaba waliwo phase eyajja oba theme gye bayita raising the bar. Raising the bar aba Uganda Breweries bagezaako okulaba kiki kye basobola okukola okuyamba amabaala okukola ki okuddamu ne gakola. So tubadde tuengaginga nnyo government nga twogera ne government twogere ne Ministry of Trade twogere ne speaker twogere ne operational rescue nga tugezaako okulaba mitendera ki gye tusobola okuyitamu okulaba nga amabaala gakola ki gaggulawo. Singa tusobola okubeera nga tupracticinga social distancing ne tusanitizing ne tubeera ne masks abantu ne batuula nga tebeeriraanye amabaala gasobola okukola ki okuggulawo. Baina almost million Okay, raising the bar. Okay. Teka za kugula mabala. How I miss. Ne one for the road yanemerere yo ngamba naye. Naye mabala ndoza we bagata na obwavu badde buluma bugenda tuta. Bujja kutamu. Tukube bulungi pate mkakase tetwaya vuala. Okay, there you go. I think we are going to end it at this today. Atwalekere mbozi ya Harriet Kisache. Yeah. Twajogedeke gulo. Twajogedeke time. Mulabe nteekateekezo okumujjukira how far they are going. Actually, yali aweze emyaka mukaga ku Sunday wedde ne bajaguza Sunday no lwamutabani we bambi olwokuba nti teyaliwo. Kamulabe anyway byabadde maziga merere katugumye family y'omugenzi. Katusandikirawo week olunaku olwencha. Snow paint yetuteeka mu sente. Stay blessed. On my outfit God's plan musule bulungi. Mwelaba.